Ochalaba okwanjula n'embaga. Ezo nozolabye waggulawo ezimu ku gawuni zaffe eziri latest ze twaleeta okuva mu Bulaaya era nga munaye tugamba nti omugole wa December owa November jangu tukwambaze tutaana kuzunga Kampala jangu wane waffe byonna tubirina ku Sharitas by the World ku Nkrumah Road Wakoma nga bwegambye n'abaana tubasomesa enviiri ate n'omukolo gwo gwonna tugukutegekera. Njovu Estate Developers bakuwa poloti ku kibanja mpola basangibwa ku National Business Center ate nga Njovu Junior School we bali nnyo okusomesa omwana wo. Mu kaseera kano tugenda kubanga tugenda ffenna wali eri ku Rubaga Cathedral sobola kubanga tulaba omukyala gwe bayita Jane the Chef ng'agenda n'omwami we Mwami Kizito Jackson. Ababiri bano beeberera London balese ssente y'e Bulaaya ne bagamba ffe tubadde eri nga tetuzannya nga tukola ne bakola embaga okwanjula kwabe wakulaba nkitegeera kati eno mbaga yaabwe nga bwe gambe nti okwanjula kwabe tujja kuddamuko kubanga twafunamu competition ya wakula ennume naye kati eno embaga yaabwe okitegeera omwana yayambadde gawuni ennungi si ye mulungi si ye mweru ne batambulira mu zi Range Rover zonna nga Range Rover tebafunyeeko emu nti banaye tuweeyo ka Range Rover tugatiregatireko obulala nedda zonna zaabadde Range Rover reception ne bagikwatira wali eri ku Rentebe ekisubi nondabira ssente nondabira decoration nondabira cake nondabira abantu abayimbi ba gospel abasanyufu manyi omukolo gulimu Katonda gwe guba teguyinza butabeera perfect kankutuseeko tuva ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mamme eyakolamu Katonda bweza buli kantu atukwatira ekisa tusonye ebibyaffe ate atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Tusoma mu kitabo kya Tobbi omutwe ogw'omunaana olunyiriri olwokutaano okutuuka ku lw'ekkumi. Embaga y'obugole ng'ewedde Tobiya yagamba Saara nti mwannyinase yimuka gwe nange tuteekwa okwegayirira tusabe Mukama waffe tufune enneema ye era ye atukuume. Saara n'ayimirira bombi ne bessa okwegayirira nga basaba okukuumibwa. Yasooka bw'ati: Ayi Katonda wa bajjajjaffe oli wa kitiibwa n'erinnya lyo lya kitiibwa ligulumizibwe
emirembe gyonna. Eggulu likugulumise n'ebintu byonna bye wakola emirembe gyonna. Ebyo Mukama yabyogera. Nyaniriza n'essanyu lingi abagole baffe Kizito Jackson ne munne Namata Jane ne tubakulisa okusalawo okutuuka ku mmeeza ya komunyo mu ssakramentu y'amatirimunyo. Bamegganye n'emisomo gy'amatirimunyo egy'e Bulaaya gye babeera n'egyakuno ne bagikuba olukku mu mutwe bakubiddwa waggulu. Katonda kye yagatta tiwabanga muntu n'omu akola ki ekyokuyiga obufumbo bwa bano bwa njawulo kubanga buva wa Katonda. Ennaku zino abantu basiikala ku sitreeti otambulidde bulungi gyamu tugende bano si bye byabo obwaba n'obuvudde wa Katonda ayina kubawa omukisa. Ekyokubiri bagambye nti Katonda kye yagatta amatomo yeetu atalakola ki. Ennaku zino abantu bayonooneka abamu olwaleero awasa n'awasa wali n'awasa wano n'awasa wali. Mu Eklezia Katolika si bwe kiri. Ekiragano bano kibagenda okuba kyakutuusa kufa. Their marriage is permanent and indissoluble. Tebugattulirwa. Era Jane owambudde no return ticket. Abaana batidde nti teri kuddayo Bungereza sijje ngamba. Teri kuddayo waka. Ofumbiddwa abantu kibalemeddwa okutegeera ti mu Eklezia Katolika bukosi bwa jjenjeero. Nedda tebugattulirwa. Ekyo mukitegeere. Oli ne bwanagenda mawulire ate byabadde bitya ate byabadde bitya ate byabadde bitya. Ffe ne tugenda kera kubakibaga nti wawoganye nnyo mawulire gyakutukugattulire nno. Bali baba mimi
Boss. Nalimanyi mukama byakolera banene biba binene neta mukama kebera mitima munda anakole bannange muli mutya jesuli sanso okulaba mazima wanvu ye dear congratulations thank you so much bannange bali kufuna mukyala mulungi bannange kitiibwa kya mukama n'ofuna omuzungu okitegeera ate leero kiri kitya bannange mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo nnyo buli mutunako bwenti ngamba bannaye yeye bannange yewuwo okitegeera bannange nsanyuse nnyo mmulabako serebu waffe Jen the chef wanji baby oli otya olwaleero bulungi pozigwe omwami obwo omutunulako olowooza ki mpulira katonda azzeemu essaala zange byonna byonna bye namusaba katonda amuzzeemu namusaba okufumbira omusajja nga wammamba ng'ate mulungi omwami wasinga kukubako ki bw'omutunuulira kikwate kasimayo ate mukyala wasinga kukubako ki bw'omutunuulira eriiso lino omukyala ng'alina eriiso ate yalisiga n'abaana bange bonna balina amaaso manene ate galinga glory bali kubeera mwenna amiina life eri etya ebweru eyo nga muli bafumbo batugamba nti teba nnyangu life teba nnyangu naye ebiseera ebisinga obungi asamukulembeza katonda buli kimu kyonna kitambula bulungi era mukyala wange ono ampa ekitiibwa ampa buli kimu kyonna kyempulira nti kyekyo nze mmere ndya yandagala ate nga nsaaniike ava wakuse and you make sure nti akuse okitegedde osobodde otya okuuma obuwangwa obwo obw'omukyala ate ng'oli bweru muwe emirembe sikebera simu ye nawe omuntu ng'agikubye sikebera njimutwalira butazi ne mugamba baby you have a call nga tutunuddeko kwani akubye saagala kufuna bbuba era bambi biki byeyagala omugamba olwaleero ng'omutunuulidde mu maaso tubaleke mukwano baby njagala onneekuumire nga tewaliwo omulala yenna nga nkuliko bwomu bwenti ng'oli mukyala kizito omubwati baako kyomukakasa ssebo bebi nga bw'oyogedde bw'otyo ate nga n'ebiragaano bino bikoleddwa nkwano nja kukwagala paka last amiina mwinayo akayimba kamwe ke mutera okuyimba nga kamwe mwekka terukya 1 2 3 mukayimbe babiri olunaku lw'olinkyawa terukya lw'olindeka bebi ogende terukya mwebaze ku bantu bambisebwa bannange njagala okwebaza abantu bonna njagala okwebaza abantu b'omu United Kingdom UK betubadde nabo mu lugendo luno waliwo abantu abatravelinze engendo nga bazze papasire ku mukolo gwaffe njagala okwebaza ba sisters bange brothers bange abavudde mu America nina ba fathers babiri nga ba Reverend fathers ne Catholic Church naye nga bavudde mu America ne bajja ku mukolo gwange mbebaza
njagala okwebaza abantu ab'omu Uganda bonna n'abatubeereddewo ku kyalo. Njagala okwebaza abalokole ba gospel artist bano abaana batuli nabo ku ttiimu Entrage abaana bayimbye abaana bakoledde mukyala wange ebintu bana ebyesisuubira abaana bakubye ettendo. Njagala beebaza bonna nga ttiimu enananna bweri alina abantu abalungi abaagala abantu. Nera nenebaza ne Mukama Katonda asobola ne mukyala wange mukwano njagala okwebaza okunjagala nzaani ngonjagadde. Ani asinga okwagala munne? Mwetunulire mugambe nze asoko gamba nze nga yasinga ani asinga okwagala munne? Nze. Kahaga mukube nakama mukuba akaba. Tatubiwulidde naye mukuba akaba. Kwano nkwagala nnyo. Mama bagambye ekingosese bulungi. Tyagala kufiirako paka ofa ekwitwawula. Sajja kwagala oyagalika. You're so likable and you're a very good person. Thank you. Kale bambi katubaleke. I like your gown. Waze nayo. Naze nayo okuva mu UK. Yes. Thank you so much. Soko chuke tulabe design. Ya checho balumye mukyala Kizito omubwati abafa bafe abayimbi ba gospel abali wano bane babebaza mwe bali kubeera mukyala Jende Chef. Amina. Katutandike nawe ngotuwa intro nakayimbako. Naye Mukama wali otira bwerere wadde bikulumba bingi totya guma yes. Napita Jean Peace gemanya gange. Yegwe selebu. Amina. Amina mkwano. Nawe tuwe. Erinnya lya Yesu lirina amanyi. Omukono gwe gagulina amanyi. Wanzija mu kyalo n'ofula ensonga. Mukama yebaziba b'emikwano the blessed Bettina omuyimbi wa gospel the proud Musoga. Okitegedde okuba kimuna. Nzira nsonga Katonda akikoleire Jenny. Ndi aliwo muyimbi waffe omulala. Ennyabo. Tuwe intro yakayimbako. Buli muntu waliwo Mukama wakuje ate waliwo ne wotuse era alina wakutwala mu buli mbeera ye Mukama obeerawo ensinga ekufukidde asigala abeerawo. Amanya gaffe. Kalungi Sharon ge mmanya gange. Weewaawo nyawo. Abagole baffe yagala bagamba. Abagole bange njagala baga nti mbagala nnyo. Mukyala oyo mukyala mulungi. She has a golden heart. Tumwagala nnyo nga bw'okiwulira. Era nga bw'olaba ba gospel agents bonna bali wano. Tumuwerekeddeko mu maanyi. Kale bambi. Okyalaba okwanjula n'embaga.